nga kati ebula ssaawa busaawa okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa ga Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omusumba Robert Kayanja wa Miracle Center Cathedral awadde kiro z'akawunga emitwalo 4 abantu b'omu bitundu by'e Karamoja kayambeko abaana n'abakadde abaakosebwa endya embi. Omusumba Kayanja ategeezezza nti kino kye kiseera Karamoja n'ebitundu bya Uganda ebirala okutandika okwekolera ebintu mu bitundu byabwe ebibabeezaawo. Ngaffe Karamoja kye tulina omugugu ogutuliko tulime emmere ebintu byonna Karamoja byetaaga esobola okubyerimira, esobola okubyerundira, esobola okubikokaseba n'emirembe. Mu ngeri emu omusumba Ssaalongo John Walusimbi okuva ku kkanisa ya Liberty Canoni Community Church ekyabakuza adduukiridde abakadde okuva ku byalo 5 mu kibuga Masaka n'Ettulya Ssekukkulu. Sukali wa bei, sabuni wa bei, muchere gwa bei. Twakanya nti Christmas ekwatagana na kuwaayo. Nnaalongo Grace Walusimbi agamba nti ekikoleddwa kino kabonera akalaga omukwano eri abakadde bano kubanga bangi tebafiirwako mu nnaku enkulu. Kubanga abakadde bano tebafiibwako ate ensangi zino bw'oba otunudde omuntu awa muntu gw'asuubira nti naye ajja kumuddiza. Ate bwe tuddako emitiyana munnabyanfuna Engineer Charles Galabuzi adduukiridde abantu b'e Bukaya n'Ettulya Ssekukkulu ng'abantu abawadde ebintu bye banaakozesa mu nnaku zino. Era kiddiridde ebirombe bya golodi bino kubanga buli kaseera biggalwa. Twebaza nnyo mwami Galabuze byonna byatukoledde kuba banaye eno Ssekukkulu yebadde ya bwavu. Kyamazima emmere badde mbi mbukuya nga bubi bungi. Mu ngeri y'emu abakulira ekitongole ki Make Child Smile bagabudde abaana bawangalira ku nguudo z'omu Kampala n'ekijjulo kya Christmas ku kisaawe kya Royal Ensambya wano mu Kampala ng'akabonero akalaga obwa Sseruganda. Bwe tulaba abaana nga basanyuka nga naye ng'alidde ku nyama nywedde ku soda tuwulira nga ekyo kitumala. Ajja n'omuzadde we Mary abamu bajja nga bagenda ku street okusabiriza agenda okuva mu kyalo nga talina mmere yakulya. Omukungu okuva mu poliisi agaba Edison agamba nti balina enteekateeka nnyingi eri abaana b'oku nguudo nga basazeewo bagabule abaana bano ekijjulo ng'enteekateeka za gavumenti bwe zitambula. Abaana bano nabo babeere mu kifaananyi kya abantu badde mu maka gaabwe n'abazadde baabwe. Ate abakulembeze b'abavubuka mu Buganda okwetooloola amasaza gonna badduukiridde abantu ab'enjawulo n'ebintu bya Ssekukkulu. Bano nga bakulembeddwa mu ssente b'abavubuka ba Buganda Beka Ssejjengo agamba bakoze kino okuzzaamu essuubi eri abantu abalina kye bakoledde eri Obwakabaka bwa Buganda. Tubiza abantu ba Buganda bonna edda Mukama bagezaako okubeera abafunye mu ngeri ez'enjawulo. Mu nnaku nga zino okubaako abantu betugumiikiriza. Tuli basanyu nnyo era tuli ba mukisa okulaba ku muntu alabirira Nantawetu. Mu bantu be badduukiridde mwe mubadde ne Muzeeyiga Joseph ng'ono yalongoosa Nantawetuwa. Okuddayo ku nnono Omuganda ayiyisa atya. Mu ngeri y'emu bannakyewa abeegattira mu kibiina ky'e St. Kazibe Foundation badduukiridde abaana abawangalira mu kiseera n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Abalala bwe basimbula okugenda mu byalo ffe twasazeewo tujje tulige n'abaana bano. Bale nnyo banaye okuweereza abaana baffe ebintu mutuddukiridde ne mutuwa obuyambi mu sizoni eno. Mungu bw'aba kusimusizza enkya sigwa agenda okubanga wagenda kubeerawo obulamu. Oluusi tebalina wakusula ebintu ng'ebyo ne kasente k'okozesa n'emirimu tebagirina. Omulala leeta muwe n'ono. Kakati ensonga za Ssekukkulu